Kakati ogu eyo gyolaba mbaga ate nga mbaga makeke. Mukulu Isaac bw'atyo bw'asazeewo kuba nti ate akuba mwana munne ekidaala. Bw'olaba omukolo guno oyinza okulowooza bali mu kukola bya maama ne taata bye twakolanga edda nga tukyali bato, naye nedda. Abaagalana bano bali mu kugattibwa mu bufumbo obutukuvu. Bagattiddwa mu kyaki era nga mukulu Isaac akubye mukyala we embaga makeke. Laavu weeri, laavu ebaddewo nti wajjaswa kuba nti omukolo tegulimu ssente bulungi, naye nga laavu weeri. Era bagattiddwa mu kyaki, omusumba abagasse. Okumanya embaga eno ebadde y'amaanyi, ne pasita abadde musanyufu okubagatta. Abagole tebabalina ssente za gawuni, bafunye akatimba ke babikka ku mmeeza oba ke babikka ku ntebe ke batadde ku mutwe gw'omugole. Ne bagenda wali eri mu nnimiro ne banoga ebimuli ne babikwasa omugole ne bamubikka akatimba, emperekeze ne ziryoka ziwerekera omugole, ati endulu n'ebula okutta abantu ku kyaki wali nga babagatta. Bano bagattiddwa mu bufumbo obutukuvu era mu butongole bafuuse omwami n'omukyala. Kakati embaga eno mu butuufu yo ebadde ya ddala kituufu, naye nzijukizza ebintu bye twakolanga edda ebyabamaama ne taata. Mu butuufu tewali njawulo na mbaga eno, naye ate eno yo ya ddala kubanga bo wano beewasizza bya ddala era pasita yabagase bagattiddwa mu kyaki. Ate embaga yona yona kasiteggwera mu kyaki omanya nti mufuuse mwami na mukyala mu bufumbo obutukuvu. Kakati mukulu Isaac bw'atyo bw'avudde ku luggya n'ajja mwana munne naye ku luggya n'amukuba embaga makeke, embaga esigudde ebitooke ey'oguumizza ekyalo ekankanyizza ekkanisa. Omukolo gubadde gw'amaanyi, abagole babadde basanyufu, omugole omusajja abadde musanyufu, abantu abeetabye ku mukolo babadde basanyufu, kwegamba buli omu anyumiddwa embaga eno mu bujjuvu. Saagala kukulwisa, njagala nsooke nkutuuseeko embaga eno gye yatandikidde. Olaba omugole ng'olwava eno bamuleeta mu kkanisa, ajja akumba tambula ndabe oluddewo, ng'ajja ayimba obuyimba obwo mpaka mu kyaki. Then tume tulabe ng'abantu bano abafumba babiri bagattibwa mu mateeka. Video nkusaba ogimbereka like. Nange video yiyo. Hallelujah. Yes. You are most welcome. This is your place. I'll give you that. Yes.
Agati ngenda kusaba nyamba mama okyukero boti Isaac bwe mulundo ogusookedde ddala obubuukiriza kwata ku muwala oyo ati nkuwadde olukusa nga kabona wa Katonda obikule omutabe mazima ddala yeddebwa waba dokasi nga tubisazaamu kafi wadde olukusa mu linnya lya Yesu. Mumpe omuzinda, mukwese omuzindaalo mulala. Mukulu Isaac, nze akubuuza. Calm down. Speed control. Oyaba na mafuta ga speed. Calm down. Omukyalo oyo mazima ddala ye Debora kubanga ennaku zino wekapa akyusa abantu. Yeye oba si yeye mwenyewe nyine. Sije
Yeye mwennyini. Yeye mwennyini. Waba yeye mwennyini. Jagala sijja atuweyo oluyimba. Abameni ne baggaalo babatuuza ku ntebe ezo. Nze njogera ebigambo ebiddako. Sijje. Toina luyimba lulala. Congratulations. Yes. Bukola. My side. Bagalo. Muntulizi Debora. Bameni. Muntulize kwa Itaba. Kakati embaga enyumidde abagole. Ekisinga okuba ekikulu mu mbaga eno sibwe zisize ssente omuntu z'ateeka mu mukolo. Newankubadde n'ensi nazo zimatalinga. Naye osobola okukwata obuwumbi n'obuteeka mu ssente omukazi gw'obutaddemu n'atafumba. N'ogenda okwesanga ng'ate omukazi ng'ono gwe batataddemu ssente mpitirivu ate amaliriza nga yafumbye. So kati ebintu bya Katonda bikusobera. Okitegeera. Nenga gwo omukolo gutambudde bulungi, abagole babadde basanyufu, buli omu abadde musanyufu. Kugamba ebintu bitambudde bulungi nga bwe babyagala. Pastor agassa abagole bano naye abadde musanyufu. Mu butuufu embaga eno terina nanjawulo ku mbaga ze twakolanga edda. Lwakuba nti kati ye ekoleddwa abantu bakulu, ekoleddwa mu kyaki, bagattiddwa mu butongole, naye terina njawulo n'ambaga ze twakolanga edda ez'abamama ne taata. Tewali njawulo. Just nti kati eno yo bagitaddemu nko ku ssente zisinga ezaffe zitwateekangamu. Wakati fedda wagulangayo kakeeki ne mufuna obukebe buno bwe bakozesanga ne mubufumbirafumbiramu butokoso. Ne mulyoka mwekuba kopagaalo ne mulyoka mutambuza ekintu ne munyumirwa ng'ebyekito. Naye kati eno embaga yo baaba ebadde ya ddala, ebadde y'amaanyi, esitudde olaba esitula nze nange nengena ne neetaba ku mukolo guno kuba nabaddewo mu bujjuvu nga bwe mukimanyi nti nze embeera omugenyi omukulu ku mbaga. Era gwe bw'okola embaga yo n'otampita muganda wange ojja kuba olidde mu nsi yo olukwe. Embaga zino mbaawo nnyo era nga mba nina okujja ate ne mbatuusaako biki ebyabadde ku mbaga. So mbuulira embaga eno ekukoledde etya? Bw'ate naawe okozeyo omukolo nga guno, missoni yakuva ku lujja. Tulina okufuba okulaba nga buli omu ava ku lujja. Bane temulemera ku lujja, muve ku lujja. Emyaka gibawuubira akatambaala.